Mugamba mutya mmwe mwenna abali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe. Kyembasaba mugende maaso n'ogyegattako kigenda kuba kirungi nnyo. N'ekirala likinga video. Kati waliwo omukyala eyambuuzizza nti alina obuzibu bw'okusannyalala engalo. Ebiseera ebisinga obuzibu busobola okujja naye ebiseera ebisinga ekintu ekyo kiba kyetaaga n'okirwanyisa oleme kubeera ng'okifuna ekyokubeera ng'osannyalala engalo wamu n'ebigere. Kati bw'obeera osanyaladde engalo zisanyaladde, nkusaba ofune ebbaafu oba ofune akataasa. Ofune ebbaafu oba esseffuliya, teekamu amazzi mu sseffuliya oba mu kataasa oba mu bbaafu, amazzi ago nga gookya naye nga gakwatikamu. Kitegedde? Amazzi nga gookya naye nga gakwatikamu, ng'osobola okuteekamu engalo zo n'owulira nga tegakubabula. Kati teekamu amazzi ago, bw'omala nkusaba onnyikemu engalo ezo singa ziba zisanyaladde. Kigenda kukuyamba bulungi nnyo. Gwambuzizza ekibuuzo nti osannyalala engalo, beera ng'onnyika engalo ezo zonna ziteekemu mu mazzi ago agabuguma oba agookya nga tegasobola kukubabula. Okitegedde ndowooza? Teekamu engalo zo zibeeremu ddakiika nga 2, kugamba amazzi gawole ng'engalo ezo ziri omwo mu mazzi ago. Kigenda kukuyamba. Ekizibu ekyo ky'okubeera ng'osannyalala kigenda kuba kikuvaako. Ekizibu ekyo ng'obadde oyagala okukirwanyisa obeere nga tokifuna eky'okubeera ng'osannyalala, kisookera ddala olina okukola exercise nkulu nnyo. Omubiri guleme kubeera nga gutuula wamu, gubeere nga gusobola okuzannyazannya. Kibeera kirungi nnyo. Kwegamba omusaayi gubeere nga gutambula bulungi mu mubiri gwo, buli wamu gubeere nga gutuukawo. Kijja kuba kikulu nnyo okubeera nga okola exercise ey'okubeera nga totuula wamu. N'ekintu ekirala kyenkusaba buli kanaku fumba eddagala lino obeere ng'olinywa. Kuba lyangu. Ekisookera ddala nkusaba ofune omudalasiini ogugenda ku caayi. Funa omudalasiini, ofune ze bayita cloves, ofune entangawuuzi, ofune n'ekisubi kino ekigenda ku caayi, ofune n'ebikoola by'enniimu. Ofunayo ebikoola nga 3-4. Kati ebintu ebyo nga bwe mbikugambye, nkusaba obeere ng'obifumbe bijje bulungi. Amazzi ago gwe twandiyise nga caayi. Kyenkusaba ng'oyagala okukuuma omubiri gwo nga mulamu bulungi, ng'omusaayi gutambula bulungi, beera ng'onywa ebintu ebyo bye nkugambye. Nkugambye funa omudalasiini, ofune cloves, ofune omujaaja, ofune entangawuuzi, ofune ekisubi ekigenda ku caayi n'enniimu, ebikoola by'enniimu. Lw'ofumbye teekamu ebikoola nga 4. Entangawuuzi gisekule bulungi. Byonna osobola obisooka n'obisekulasekula byonna ng'obigasse wamu okuggyako omujaaja. Kati beera ng'obifumbira mu mazzi bulungi nnyo, oba mu bbinika oba mu sseffuliya. Kati amazzi ago g'ofumbyemu eddagala lino funa w'ogateeka obeere ng'onywako. Osobola ogateeka mu fulasikayo n'obeera nga buli kaseera onywako ku makya ssaawa 5, 7, ssaawa 9, ssaawa 1 kawungeezi. Beera ng'onywako, omubiri gwo gugenda kubeera bulungi nnyo. Togenda kuddamu kufuna kizibu kya kubeera ng'osannyalala engalo, osannyalala ebigere olw'ensonga nti omusaayi gugenda kuba nga gutambula bulungi nnyo. Eddagala lye nkuwadde biyamba nnyo omusaayi okutambula obulungi mu mibiri gyaffe. Bwe kityo bwe kiri. Mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe. Kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako kigenda kuba kirungi nnyo. N'ekirala likinga video mbeere bulungi. Mweraba.